Ane munazanyi wakwenda kamalu ndebo ndibya wazo ndebye kula kuje byadala tebuna tuke muno yana bawanga no ebyo kula bino byasabo dadala kona kalanzi wakati guno bati ebyo kula bino erinnya lyange yenze Sekitoleko Yasin azino unazi Machete. Ndi musanyufu nnyo okubanga tuli wano ate ekinsinze okunsanyula kanso obadde tokyajjukira maze kulaba omusajja munnamawulire nga ayambadde kanzu lero matikira ga Ssaabasajja Kabaka tufulumye okumatikira ga Ssaabasajja Kabaka kinangenda kuliko naye ngera kanso babagambe sirina bingi byakwogera kuba nange kennyini mundaba ninga ataliwo ninga atakkiriza nti ndi waddala mwenna mbalabanga mu abatali baddala nensooka okwebaza baganda bange mmwe bannamawulire mutukoze obulungi obutenkanika. Nzirako okwebaza baganda bange benkoze nabo obusibe naddala abo omwenda bannange mbabulire okusalawo n'ogamba nti tukuwa mwezi gumu naye sigala nagamba abasajja bano bannange nga bazira. So baganda bange mbebaza okubanga mwadisaidinga bwe mutyo era mbebaza okubanga Katonda atuwadde omukisa ogw'okuyitudde mu nsi eno. Nzidako okwebaza bannayuganda mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda oyo gwe baali basibyeko ne gwe batasibangako bannange muyimirire naffe era tubasaba muyimirire naffe paka gye kakyukira kuba naffe tujjayimirira nammwe paka gye kakyukira. Ekirala nsembayo okwebaza bakadde baffe mama Machete aliwa mama Joli bannaye nebaza mama oyo waliwo abantu waliwo ab'ekitongole ky'amakomero batuuka ne bagamba ne banne mama oyo yasoma kyenkana kino bagamba teyatuuka yadde mu pittu ng'alemeddeko nnyo alina gwe wekka bannenze first born wa mama oyo mama weebale kutuzaala ffenna abasibe obadde ojja n'otukyalira ffenna nga toyawudde muntu oyita Machete yekka n'otuyita ffenna. Mukyala Kalanzi mama njagala mumanye tubakiririzaamu njagala mumanye Mukama ali naffe njagala mumanye nti muli ku mazima temuyina musango ensi yonna ekimanyi temuyina musango temuyina kikyamu kye mwakola temuyina tteeka n'erimu lye mwamenya so saagala mubeerawo nga mwekubagiza njagala mumanye nti tubakiririzaamu tubeesiga muli bazira nze nganze munsula ku mutima baganda bange ku mutima tugenda kulwana sigenda kukuwasirisa mukono tukola buli kimu kye tusobola era tujja kuwangula ekyo njagala mubeere nga mukimanyi ndaba ebifaananyi bingi nnyo eby'abaana abatulugunyiziddwa embeera gye muyiseemu si nnyangu naye bye tunaabyogera saawa zino sina bigambo okujjako okwebaza Katonda okulaba nti nsobola okubalabako wadde mbalabako mu vidiyo naye olunaku lumu nja kufuna omukisa mbagweko mu kifuba birivinda kumani Allah ajja kutusaasira omukisa tukwataganeko mu ngalo bwetuti nga twewanguzi kijja kubeerawo. So Mr. President obuno obuwanguzi kuno okuva mu kkomera si kwaffe nga abavudde mu kkomera wabula kwammwe abantu abatulwaniridde tuve mu kkomera era ffe tukakasa nti mwe mubadde ku limandi n'okusinga ffe abali ku limandi mu prison era nzikiriza nti Katonda atusaasidde n'akaka abantu bano finale ne batujjako engalo mu ngeri yonna kubanga balabye nga tubalakidde
naffe nga batulage tubagana naye kati mwategedde temujja tuwangula ekiseera kyonna alhamdulillah banange misabu kalanzi uno kalanzi baba ne mama machete huyo bane president kalanzi huyo president wajisebo cyari mulamu sebo president akubye sute ya radio nana najimala kalanzi omulabi tuvuneyo tuze president webale kubera nga tukwatira mama abantu eyo wali abantu abajagala laba kwagala ennyo abagala ekitebe kyekijja baganda baffe bano bemulaba oluvannyuma lw'emyaka egikunuukirira mu 6 bavudde mu kkomera kyanaku nnyo nti baasibwa ebbanga eryo lyonna muze mulaba ebbanga lino lyonna nga tubabanja babadde kitalya bano baganda baffe basooka ne bawambibwa ne batulugunyizibwa bye ne byabatuukako mu bimanyi bulungi nnyo amu bawambibwa mu mbeera mbi nnyo ne bakubibwa ne bakola ki byonna bye bayitamu mu bimanyi naye ne batwalibwa mu kooti y'amagye ne babeera eyo emisango ne gikandaalira eyo time yatuuka abanaabwe ne bakkiriza emisango bano omwenda ne bagamba nedda tetugenda kukkiriza emisango ne bagamba mutuwozese era okuva bali abalala bwe bakkiriza emisango egyo ne wetwogerera dimandi yabwe baddeemu lwaki temutuwozesa bwe muba mulina obujulizi bufe naye state yakikola nesigala nga ebabulira kintu kimu kyokka mukkirize emisango oba muvundire mu kkomera mufiire mu kkomera era gye buvuddeko bano baavaayo ne bakkiriza nti katugende kale tukkirize emisango egyo oluvannyuma lw'okulaba nti ne kooti ensuukulumu bwe yagamba nti emisango gyabwe gitwalibwe mu kooti za bulijjo nga bakiganye bano bonna ba-applyinga bail ne ba-applyingira mu high court negamba afa omusango gwammwe tetusobola gukwatako